Basebo ekizibu ekibatuuseeko kirabika kyekimu buli kizimbe olw'okwagala ngende mu kino ekyala kya Hamu badde nsaba mukkirize eyo tusindikeyo abasirikale baffe bajje babalabe olw'obwangu obudde bugenze waliwo ne tiimu tugenda basindikira tiimu Hello. Tugenda basindikira tiimu ebawandiika buuka. Tugenda basindikira tiimu nange olwaleero nze nabadde Ethiopia nakomyewo olunaku lwajjo muze yakedde kuba simu n'agamba ekisooka tujje ne ba engineers aba Ministry ya Works ne KCCA tulabe butya bwe tuyambako developer ekibaddewo ekyokola n'ebintu by'abantu tekiddamu ate tulabe n'abakosebwa era nasookedde mu bakosebwa twagala okubasaasira naddala abo abafiiriddwako ebintu byabwe era pulezidenti n'agamba tujja kusindika tiimu eyeetengeredde tujja sindika tiimu nyingi okulaba nga tufuna abo bennyini abakoseddwa kubanga bwe mumanyi Kampala oyinza okwesanga nga mulimu bamubende oba baawa so ekyo nakyo tugenda kukikola ate tukikole bulungi ate mu bwangu kuba pulezidenti yagambye tukikole mu bwangu kakati bw'otunuulira omwala guno payipu zino zibaddemu ntono okusinziira ku bainginiya nga bwe batugambye developer alina okwongeramu pipes ezo caravats ebigoma emidumu nga bwe mukiyita kyonna emidumu gino nange mutufu ogiraba nga mitono and so ojja kutuyamba okwatagane ne bainginiya pulezidenti nga bw'abagambye bajje emidumu mugyongeremu ate twagala kasasira ali waggulu eri olina ne kabundi ke wataddeyo ka pavement nako bagende nga bakateekako amalibu amazzi gabe nga gava eri nga gajja mu mwala direct ekisembayo owekitiibwa president nga tumaze okukola buli kimu ayagala kuyambako kusumbuusa support si compensation support okuwagiza abantu bonna abafiiriddwa ebintu byabwe kati kasabe omukyala tulina inginiya bana basebo ne banyabo nze ndi musanyufu wakwa bakama baffe bazwano leero muulidde abantu bangi bagamba ntwakuba Hamu azimba omwala kyova olabanga ebizimbe by'abantu bya flooding sijja mukudda mu kusonga kwono n'oli ekizibu kiba kize ffena kitukwatira wamu era nnyolerwa wamu n'abantu bonna abafiirwa ki ebintu byabwe wadde naye kama kwogera ndi victim kuba sinza atonyesa ki enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde omulanga gwaffe ne bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala esooka eri tekiniko batugaidinge ku kyokukola n'ekyokubiri balezi bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna ebisinga bituuka ku mwala kuba ne mu sinaariyo ezimu ze twayina ti amazzi agasinga agava waggulu nga tegannatuuka na ku mwala gagenda mu bizimbe bya basement katugenda kujjayo embeera nga tukwatagana ne kesisi tulabe engeri gye tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka muki mu mwala kuba mwenna abawangala wano ku mwala mukimanyi ti ekuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzinga guli kitegeeza nga guli wansi kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi kati ekizibu ekiriwo ekyene kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwala era abakulu bano bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kiggwawo ne bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunya amaanyi bajja tukwata kuba ku bo buli kimu kikola ki kisoboka okusooka omwala gwali mu mita 6 ne tugaze ne gufuuka gwa mita 12 guno mwala twaguprojectinga mu nkola yaago n'obugazi bwago nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba wakati w'emyaka 5 n'ensanvu okuva ki okuva kati munogo tukola mulungi ne tubadde tusaba tukwatire wamu mutuzeemu amaanyi Uganda erina okukola ki okulaakulana
kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda. Tugenda kulinda bazungu babagwira bajje bakole ki batukuŋŋaane. Bino byonna byetukola it is social economic transformation. Bwemulaba munnayuganda munnammwe ng'avudde okukola ebintu nga nazimba ekisaawe tubadde tusaba tukwatagane ne wamu twewagire kuba basinga ssente basobola ozijjawo oba ne banyiiga ngaamu kati n'anyiiga n'azitwala ebungereza n'asigala nga mugaga ne wano ng'akoze eki muze bantu abavudde bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano balenga bakulaakulanya ki ensi kujjako batangazaamu omwala guno mu kusooka ffenna tukimanya abawangaalirako nti omwala guno gwali mubi nnyo nga Kazambi akulukutira kungulu ekintu ekirwaza bannayuganda bannaffe bajjanga ne bagwamu lwa nsonga gwabeeranga open nga ogubeera open mutamanya na mwala gukola ki weguli abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki kati ate omwala guno gwali open nga ffe ffenna abawangaalira kuno mujjukira kasasiro ffenna tusuula mu ki mu mwala kati otusuula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna nekikola ki nekifulaadinga kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe bakisiima era ne certificate bagituwa naye ne bagamba nti sitadadi ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne Kazambi akulukutira kungulu ate nga guli unsafe ku bantu abagenda okujja okulaba ki omupiira ne bagamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ng'okulaakulanya ki omwana n'esaba ow'ekitiibwa era mukama waffe atutwala pulezidenti nakkiriza tukulaakulanye ki omwala omulimu gwotukola gwakulaakulanya nsi si gwakubeera nti tukola mu mbeera nzibu era omukulu ayagala nnyo okulaba bannayuganda nga bali bulungi kyova leero asindise ow'ekitiibwa right honorable prime minister muwulidde abantu bangi bagamba nti lwakuba hamu azimba omwala kyova olabanga ebizimbe by'abantu byafulaadinga sijja mu kudda mu kusonga kwono n'oli ekizibu ekiba kizze ffenna kitukwatira wamu era nnyolerwa wamu n'abantu bonna abaafiirwa ki ebintu byabwe wadde naye kamwa koogera ndi victim kuba sinza atonyesa ki enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde omulanga gwaffe ne bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala esooka eri tekiniko batugaidinge ku kyokukola n'ekyokubiri baleezi bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byonna ebisinga bituuka ku mwala kuba ne mu sinaariyo ezimu ze twalina ti amazzi agasinga agava waggulu nga tegannatuuka na ku mwala gagenda mu bizimbe bya basement katugenda kujjayo embeera nga tukwatagana ne kesisi tulabe engeri gye tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka muki mu mwala kuba mwenna abawanga lano ku mwala mukimanyi tikuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzinga guli kitegeeza nga guli wansi kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi kati ekizibu ekiriwo ekinene kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwala era abakulu bano bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kiggwawo ne bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunya amaanyi bajja tukwata kuba ku bo buli kimu kikola ki kisoboka naye nga hamu si atonyesa ki enkuba eyo mwala twagugaziya okusooka omwala gwali mu mita 6 ne tugaziya ne gufuuka gwa mita 12 guno mwala twaguprojectinga mu nkola yaago n'obugazi bwago nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba wakati w'emyaka 5 n'ensanvu okuva ki okuva kati omulimu gwe tukola mulungi ne tubadde tusaba tukwatire wamu mutuzzeemu amaanyi Uganda erina okukola ki okulaakulana kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda. Tugenda kulinda bazungu oba bagwira bajje bakole ki batukuŋŋaane. Bino byonna byetukola it is social economic transformation. Omulaba munnayuganda munnammwe ng'avudde okukola ebintu nga nazimba ekisaawe tubadde tusaba tukwatagane ne wamu twewagire kuba basinga ssente basobola ozijjawo oba ne banyiiga ngaamu kati n'anyiiga n'azitwala ebungereza n'asigala nga mugaga naye wano ng'akoze eki muze bantu abavuddeyo bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano balenga bakulaakulanya ki ensi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okujjako batangazaamu omwala guno mu kusooka ffenna tukimanya abawangaalirako nti omwala guno gwali mubi nnyo nga Kazambi akulukutira kungulu ekintu ekirwaza bannayuganda bannaffe bajjanga ne bagwamu lwa nsonga gwabeeranga open nga ogubeera open mutamanya na mwala gukola ki weguli abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki kati ate omwala guno gwali open nga ffe ffenna abawangaalira kuno mujjukira kasasiro ffenna tusuula mu ki mu mwala kati otusuula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna ekikola ki ne kifulaadinga kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe bakisiima era ne certificate bagituwa ne bagamba nti sitadadi ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne Kazambi akulukutira kungulu ate nga guli unsafe ku bantu abagenda okujja okulaba ki omupiira ne bagamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ng'okulaakulanya ki omwala
Nesabo wekitiibwa era mukama waffe atutwala president nakiza tukulakulanye ki omwala. Omulimu gwo tukola gwa kulaakulanya nsi si gwa kubeera tukola mu mbeera nzibu. Era omukulu ayagala nnyo okulaba Bannayuganda nga bali bulungi. Kyovugala leero asindise owekitiibwa Right Honorable Prime Minister alabe n'abantu bonna abakoze eki abakosebwa balabe engeri gye babakwatako naffe abazimba balabe engeri gye batugayidinga okulaba nti buli kimu kitambula ki bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala.